Waawo ineyongerayo n'amalindirira amalala olunaku olwaleero ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu bakubiriziddwa okwewala okukozesa bannamawulire abatalina lukusa lwa Parliament kubanga bayinza okubaviirako obuzibu. Omwogezi wa Parliament Chris Obore agamba nti basalawo okufuna bannamawulire abasaka amawulire ga Parliament nga bano be baagala ababaka bakozese mu kifo kya bannamawulire abalala. Ono asaba n'ababaka okweyisa obulungi kubanga amawulire buli we badda gabeera gabatunulidde. Samla Hanifa katuwe bisingawo ku mboozi eno. Ngebula olunaku lumu lwokka okusomesa abaka ba Parliament ey'ekkumi kukomekerezebwe, olunaku lwa leero abaka bakubiriziddwa okulekeraawo okukozesa bannamawulire abatalina lukusa kusaka mawulire ga Parliament kubakolera mawulire agava mu Parliament. We have the journalists accredited to cover Parliament and most of the journalists now are professional. But some MPs have their own private media handlers who keep deceiving them that for their prerogative to be covered, they should give them some money. Omwogezi wa Parliament Chris Obore era akuutidde ababaka okukuuma empisa kuba kintu kikulu nnyo. It is better to behave in a very honorable manner as a member of Parliament. Respect for each other, time keeping, grooming, the language they use as members of Parliament to each other and even members of staff, respect for even cleaners. Ababaka bategeezezza nga bwe kiri ekizibu okuyigiriza abantu abakulu empisa. Empisa batawanidde bwereere kubanga empisa tosobola ziteeka mu muntu alina 40 years n'omugamba tajja kuba empisa bazitandika omwana ng'akyali mwana muto. Buli omu wano alina empisa ze. Kati empisa nnyingi nnyo bamemba ba Parliament ze batasobola kukwata kubanga ate tuva mu cultures zanjawulo. N'olugero Oluganda lugamba mwana mugimu ava ku ngozi. Kakati gye wakulira kikulu nnyo okumanya empisa zo. Naye era olugero Oluganda lugamba bw'ogenda bulyambwa olyambwa. Kati oba wavaawa oba mu constituency ki oba district ki bw'otuuka wano mu house gye bayita Parliament, nyumba ya kitiibwa nnyo, toyina choice wabula okubeera n'empisa eza wano. Njagala kutwala mu maaso okukubiriza ababaka bannaffe nti babaayo ababadde balina embeera efaanagana ku bino bakyuse beeyise bulungi kubanga bebakulembeze era kyekifaananyi ky'eggwanga lino, obanga bali wano obanga bali mu constituency zaabwe obanga bali weeru wa ggwanga balina ekifaananyi ky'eggwanga kye babakola ki batunda. Bwe baba beeyisiza bubi oba bwe tuba tweyisiza bubi eggwanga lyaffe balitwala bubi. Ababaka bamaze ennaku eziwera nga babangulwa basobole okuteeseza eggwanga obulungi era omusomo guno gukomekerezebwa nkya. Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.